Abayina eggaali z'abaniga nze nnyina yansujju okulinnya ku lutambi. Kati nyingira mu studio nnyimba butyo obudde bwo nali mpezeza ennyimba 2 zoyiyiza nga naziyiza ddazi maze okufuna ekifo kati nyina kuyiiya kiro na misana nga ne wenkulaba gwe ng'ofuka ngamba ekisajja ekyafuse ku kkubo lwaki kuyiiyaayo oluyimba. Omusajja yakwata omwana ku kyalo ne bamukuba bamuyitanga simanyaani era namuyiiya kwolwo nenduyimba abantu be banfuuwa nenduyiiya nga balugamba abasajja muyiiya manyi okuzina nangamba yala bizinire nnyoko ne banyabo abawagizi bange mwenna it's your diva Sophie Nantongo. Mukyatega akamasu oba mwabivaako era nkimanyi waliyo abakyayina amaggwa ku mmeeme ate era waliyo abalala nga bali mu ssanyu jereere. Ntwala omukisa guno okwebaza buli kinnoomu akkiriza ningire mu bulamu bwe mbeere mu bulamu bwe nga mpita mu nnyimba zange era ndowooza kino kye kiseera. Okay, nkulamuze. Okay, basebo ne banyabo mwasize mutya mwasibye mutya kasube tamajimba baito batya. Mbalwa mu kibira. Tuli ku estate ya Century Property Consultancy, real estate ku estate yabwe yembalwa. Je tusinzidde okubeera nga tubaweereza. Program ere tandise olunaku olwaleero era tugenda beera tutwaliriza buli lunaku buli lwona girabanga olunaku bweruti essaawa ze zino ogenda beera ogiraba. So kitegeeza ati subscribinga kutu byonna wotulabidde obeereko egenda beera egendayo mu ssaawa zino zennyini zo zirabiddeko olunaku lwo lwennyini tugenda beera nga ate tusimbula waliwo ebintu ebigwagwa wano ekyoto eri wabadde ebikuba bajjajjaffe mujjukira abaatuulanga ku byoto ne babuulira abaana bukanga mungi kwego ekira kyaliwo naye anti bajjajja omukka gwabayitangamu tukikomezaawo basebo ne bannyabo ekyoto tubeera beera twogera ensonga ez'enjawulo olusengosengo lugenda kukona mu nzira mujajiragira mukaawo kakati ekyoto mukimanyi kubeerako ebintu nago basabye mwagala ensonga kweziri tugenda beera tukitwaliza mpolampola gwe amadduka ganaayitamu tukusaba busabi tutereka akasente olunaku olujja nawe tukuweereza olwanaku olwaleero ndi wa mukisa okubeera nti nno ku pano tusoose n'omugenyi omukulu famu manager Audu Mulasi era ne bino ebyana bibye tebabitusa omusuwe nze mbaleetedde mulye mutandise nze abirimu basebo ne bannyabo bonna babyeganye waki gwali wakati nga byange obiba byange ate yali wakati nengera basaba ndowooza tweyanjule okuva ku sayidi eno natuukira eri nga tetugenda mu maaso nekyatuleese omulangira Jemba mwatukaliriridde batiwe event inoonya ssente matamu maama asala butungulu mpitibwa Sandrova anange avudde mu faamu ya papa Abuddu bulijjo weebuuza faamu yagwa faamu yalaga ate gwanga faamu kweri kwe tuli okwo nyini abantu tegakendeera nanyiniyo ovudde mu faamu ya nanyiniyo ojja w'abaana akati ntwala mukisa okubategeeza nti okweyanjanayanjana niyo omukago kigunkola naye ekyoto yakubategeeza nti tuli ku kyoto otongole bumaloba olwaleero tutandise n'omukulu papa Abuddu Mulasi utandise naye olunaku bafulusookere ddala okubanga pulanga nfuye ekyoto naye akakuko akamu kanaatumala ate noyinza mutakalyako oba okyali ku ebyo tugenda katwaliriza mpolama twongeremu amazzi mpolamaogeyiwa n'ogenda abanakiryako eyo babale era asala obutungulu bwensaasidako alina omusajja ewaffe ng'agitemera mu mayinja atya balanga busale enkoko agitemera atemera mu mayinja bwati kati bw'ogiryako ng'owulira akati ate ye Bosco kyeyakola ba focus bwe bagenda ku ebyo eyaabwe yaluma nku kati
nga watekaali wabbali yalaba kati watekaali wabbali okumaliriza ngewa inawo entuumu ng'ate yabiriddeko bino bigoto nabagumba basitukabusitusire bagenda ye nagaziya olusaniya nabyeriira banyabo Kasaana kamera yagenda obeera nga ate ekifaananyi kino akikutuusaako papa tukwaniriza obula mugamba nsanyusa obbalaba kubanga bayita okuwamba naye ekyoto wekitowe kibeera Gwakambe. okubeera nino gwasose ku puroguramu eno ekyoto nange era weeba ya mukisa wano okusooka nange era we mutandikidde okugulaba wano mukisa gonna ngu bataddeko le bajjajja bonna babakulembere Bweza bweza. weza nnyo saalo bye tukola bitunde era nga wendi Semwogerere Olyani? Semwogerere atabanjogerera weritegeeza ate erinnya ly'abalongo kityo kale ago gonna gange faamu manager yenkola nga woogira abala balina eggaali z'abaniga nze nnyina ya nsujju naye ate singa mwandabudde n'oyiwawo eggaali alla waliwo nosiga kijjudde kiti singa obutebe bwetoolodde n'oyiwa naye mumpambi awo kati just ng'owobuzoga nti faamu manager tatambula yekka nenkwata mu kisibo nenjayo ennyana 2 ate ongambye oli omumpadde oyagala lya eno mu faamu tetuba na bbuba naye lwakuba abo babaawo kala gy'otajja kukwatako eri sijja kuvaayo eri gy'osookedde gy'oba onywera ate afunye kyasinze Christmas sakyakala sente zonna nzirina sente okyaziira nakandi ogenda awantu wonna ate ekyabaana n'abaana baganye okudda ku sono Basooke banjokyeyo. Ebanjokyeyo. badde etandise obulungi oba ziri ku environment by Century Property Consultants yamaani Jemba sooka oyogerere ku property Century yogera basaponsa ate Devicom yesebo oyogere musajja waffe ku Japan ekatuwe tandikira awo Jemba tutandike naawe tu programu eno sponsor bayo ye Century Properties Century Properties batunda ttaka okusingira ddala badiringa nnyo ne bamufuna mpola batunda ku buli luguudo olufuluma mu kibuga Kampala balinako ettaka ekyokubiri bantu beesimbu tebalina buvuyo mu ttaka ekyokusatu abaana abali ebweru nga musonda obusente bwamwe bwa mpolampola balina promo codes kebasasulira sente nosasula sente zo mpolampola nosindika omuntu wo ng'ettaka lyo liweddeyo n'akulaga wokolaki ettaka lyo liwagula n'otwala ettaka lyo so mubeeyune ekyokuli balina estate empya ey'abakyala banakazadde b'eggwanga bagiguddewo ekayunga abakyala bokkera bagenda gironkinga Women's Day baagala abakyala abo abakola mu katale be basuulawo abakyala abo abayimiriddewo bokka babamannaaka bagende bafune obwannannyini in fact tutambule nabo ebbanga ddene bantu beesimbu nange ettaka lyabwe ndiyina mu bitundu bingi so sifuna nkonkayana zonna Abakyala abakola ebyabwe bo tebabakozeeko. Abakyala abakola ebyabwe tebabakozeeko. Bo ku ttaka tebaliiyo. Abakyala abakola ebyabwe bo ku ttaka tebaliiyo. buli omu ayogera abapromota tuline Proni Japan ekatwe nga naye y'omu ku basponsa baffe nakubantu byasoose okuwa sente nange mbaweeyo basponsa papa bayiza wati nange ndi wano ku lwa bantu travel to and travel bantu to and travel abantu abo ali ku Ntebe Road era nsubira ka video kaffe kana akalaba yatola New York ebweru ate musajja mwesimbu kati nze ambassador wa travel tonapa sente musajja agaba sente baba tusaawo mujja kujja mu office ekyoto naffe tujja kiwagira basema ne banyawo tugenda okutambulira kyalina tulina sula moto ng'okoye okutambuza ebigere omusajja waffe sula moto sula moto Hello traffic Devicom abakazi bakuwa ku simu yange ate banjagaza kisoboka ekyalo bakulabye live nyongera butongolo takoko kati Wali Kapteni Morgan ate abencha banaja data bond 7 ate mutandise kunya biri mu film wachi Uganda wala data bond 7 ennene
Uganda Walaji. Jebanna. Uganda Walaji. Uganda Walaji. Fabasilamu. Wali nabasoda wangi? Abasoda wa. Lady Cool, Lady Blue. Leta gundi. Lady Blue. Sula moto kula moto. Aji. Ale sula moto namuyiriza akayimba. Nga kadi vat. Kalungi nnyo. Nesi sinaba kata ka video kalungi nnyo nakakubira beat ya tugulire enkoko 2 tujje nazo wano tuziseeyo oba embuzi aja tugulire embuzi kali mu beat ya best man aja buddewo bondi empya atugulire embuzi tulye oyagala okuvuga emmotoka ojja kwekwata sula moto ali awo ng'akasalamu ku kalenda n'okkirira wansi waliwo amafuta agali awo sula moto wali tewaliwo buloka bonna abaliwo bantu batuufu baawo waliwo chairman wali muganda nkamuka tulina chairman akubba ekikalo bakikubisa mulawo mukama katonda ne chairman gutumidde amanyi geyongedde Devicom ndabye sula motos ali mu arranging ekifo ekipya wano ku bannamasaka owoine bbaala awo nga ku bbaala naye baba akikoze akitaddemu ensimbi emmotoka ziri wali naye kati twakuba nti obuzibu tuyina ne mukwano gwaffe Hypec akuba bifaananyi naye ng'ali awo baneka bagenda kubuza programu empya basponsa babajjewo programu nga mpya nga tulina omukulu tulina basponsa so Hypec bo mwenna bagenda okwesimbawo ali ku kyebusaabala awo ogenda akuba ebifaananyi olina mbaga kwanjula ng'olina kibebi nga kiri ne bannanga onyirira akuba ekifaananyi n'osigala nga wooli okunyonya nyagala kusangamu ekizibu eki obenga olwanna bukalo ojja kakasa obwo buntu butono nnyo kati ate owulire ate tulina ekkojja ate kweyogera ebyo agambye ati sisobola kubeera nga ndi kojja w'abaana nga tebayiika ate kwagambye oli muwalawo wamunabo ate kojjawa kojja oyaba kojja ssebo kojja kitonsa olinzita nsinziira ku bannyinaze ne manya balina okuzaala abaana nga batuufu kojja kitonsa olinzita naye kojja kitonsa lubutu jja muleeta naye tewalikoze ekyo n'okiteesa mu kanyomero kojja kitonsa alinzita ebyenda bigenda kujjiira mu nkoko ebyenda birungi okunywa wabula mu bisale mu bijjo leeta akambe naye tewayidde bulungi nosala soka obambe ogibambe ebenga omukazi basebo ne bannyabo olwaleero tugenda kwogera ku nsonga bwe twakulira awo mu myaka gya 2000 ng'oli muto 1900 awo nga bajjivaamu ebiseera ebyo nga bw'oyogera ku music we Uganda Kadongo Kamu yakulembedde abasajja nga ba Hamani basudde Bakolo Kafeero regimu ya papa we yajjira nga Kadongo Kamu yawambye emikutu gyonna Uganda obudde buno ekituufu kiri nti nno Kadongo Kamu tetumanyi oba yakkiriramukko oba abamuyimba be yayambuka bwambusi kati oba yayambuka bwambusi gwe mulango gwe tugenda otandikirawo what went wrong obuzibu bwaliwa yayambuka tutandike naye naabatukubira abo bagenda tuleetera obuzibu mukwata ombuuliwawo gye tuli alo traffic Devicom abakazi bakuba ku ssimu yange ate banjagaza kisoboka ekyalo bakulabye live nyongera butongolo takoko kati wali kapitani Morgan mara buno ate abencha data bond 7 ati mutandise kunya biri mu firimu wakiri Uganda Walaji data bond 7 ennene Uganda Walaji jebanna Uganda Walaji Uganda Walaji fabasilamu wali nabasoda wangi abasoda wa Lady Cool Lady Blue data gundi Lady Blue yuje nnene taleta coconut taleta premier taleta coconut premier gande tene Lady Blue Lady Blue wange omuntu munywa na bino ebiri mu firimu aba Captain Morgan mpulya bazanya firimu omulembe gwakyuka kakati bwe tudda ku mulamwa mubadde muli ku ndongo gwe mulamwa kale we kiba kyekyandeesezza kanakyo kankibannyonnyole Kadongo Kamu gwe twaliise omuwula gwa music oba tukiyite nti ekikolo kya music mwe muva lege lege ava mu Kadongo Kamu tubadde nabo tteera mu kukibannyonnyola obutuufu buli wowulira nga ekintu rhythm eri evuga n'eya Kadongo Kamu n'eya lege tebyawuka ekyawuka kwe kuba nti lege agira wa naye nsobola okuyimbira
walumbeza yatukola wati okitegeera kati kadonkamu mwe muva lege kitegeeza lege yazaala kadonkamu kati bwe nkugamba nti gwe muwula gwa music wano waffe owa Afrika era mwe muva eŋŋoma eŋŋanda oba kye twaliyise bakisimba ezo nti bazijjanga mu bivuga bino ne bazizza mu mukono mu lukoba nti omuntu asobola okuba bakisimba ng'agikubira mu gitaazi kati kadonkamu we nkugamba nti yempaji oba gwe muwula gwa music nti agassa ebintu ebyo byonna kati ffe gye twamusanga eri mu bakisimba eŋŋanda era ng'ebigambo biba bingi nnyo mu biseera ebyo abasajja be bayimba ffe be tutaalabako Basegamwenge waliwo babaligidde bangi nnyo betuzze ffe be tutaalaba naye ng'ate owulira nti baali bayimbi nnyo waffe we tujjidde ng'ate babasudde bafudde nze erigimu yange nze mu kuyingira music Kiweewa ye taata wange mu music wakinga nti ye taata wange nti yeyanjije waffe nga ndi mukanu akanu kamanyi buno butula bwaffe yasomba birungi yasomba birungi kati nze Kiweewa ndeeta basudde safa kyena musanvu nze andeeta mu 99 awo wandeetera njija mu Kampala ku Nairobi etaawo kati akusanga oli awo otudde yansanga mu kyalo ngero yimba baali bakoledde eyo ng'ebirongo eyo naye nga nze ntwala abayimbi eka okubaga kati bye muyita mbaleese oba bye muyita promota byanjawulo kati ffe twagambanga nti eri ewaffe abantu bangi mujje ne bambuuza eyo baani baali bakuliddeyo ne mbagamba wakolerayo Bawalukagga wakolerayo Bamamuli Katumba olwo bajjange waffe naye nga nze nsibe ekisanja edda bayimiranga mu kisanja kati byakyuka kiveera 1998 Walukagga ng'ayimba yali muyimbi nnyo ng'ayina Simanzi Kanywa-mpola nga bajja ne Kasozi ewaffe Mamuli Katumba abo bonna nga Katumba ayimba nono omusajja Simafiina kulikayo leero kati nga nze kakadoga akazimba ebikaali mwe banaayimbira kakati bwe mbawulira nti bali birongo nze mbaleeta ku kaalo nali lwaki nze natambulanga nnyo nga nyina kamera bakayitanga Yasika okuba bifaananyi bagiyitanga Yasika nga ndi wa bifaananyi kati kakamera kange ako nakaweekanga bwendi neŋŋenda eyo ngende nkube ku mikolo ku buvuluvulu obwo okitegeera kati ntuuka eyo mbakuba ebifaananyi nga mbagala nno twaligenze ewaffe nyina n'ekikaali ekikaali ekyo kyali kiyimbiddwamu abo babasudde baani abennyonnyola kakati ekikaali kyange sikijjaawo nnyongerako bongezi ssanja ekikaali kino eky'obukutiya kati muyina bya bikutiya ffe twakwatanga n'ogenda mu lusuku n'ofuna ttiimu yo ey'abaana bato banno ne mugamba tugende tusale essanja bayimbire ewaffe kati gwazimbye ekikaali ekirungi oluggi olwewamwe luba lwakitiibwa nnyo mwe muleese endongo bwereere naye balina okuyimbira ewaffe mu lujja kati nga teffe tulina oluggi olugazi okitegeera olugjamu abantu 10 omuntu afuna abantu 10 ebiseera ebyo abanga w'amaanyi ng'era wakoze emitwalo 2 aba waki wattabu akati munnange nsanga abo bakiweewa Kiweewa yalina ekibiina nga yakulembera ekibiina kye bayitanga Buladde Gita Singers Buladde Gita Singers kati mbagamba nti eri ewaffe nyinayo ekikaali ate abantu bakola ki bayimbira ko bo kiyimbiddemu baani nabaani nti abayimbi bangi nnyo tubatwala tubalizimbira ewaka ne bayimba nga baŋŋamba tugende ebyedda wo wagambanga omuyimbi nti eri waliyo abantu akuwa ebipande n'ogenda obiteekayo babeera batambula nabyo nga basobola okubambula ekiri wali anti tekwali bifaananyi kwalingako ng'olaba essenkyalo eyo ku
kuwandiikako Buladde Gitasingazi Gerard Kiweewa ne Bakizito Zaavuga bajja okitegeera aleeta akatiba era nakyo tujja kituukako omuntu atandika ate okukola akatiba baamuyitanga Muzammiru ye yakola taata wa Mmozi ye yasooka okuteeka Paulo Kafeero ku kifaananyi nange n'abateekako nti ne balaba ebifaananyi naye nga biri mu negative nga bwe bagamba bakubya amagumba yebanga negativu ng'omuntu tomulaba naye ng'olaba shepu ye bweti nga bwetambula nga kyekifaananyi ekyedda ekyatandika era bwe mulinoonya taata wa gundi oyo gwe bayita Muzammiru ebyo byonna abiyina ayina n'obufaananyi bwaffe obw'obuto ayina ne negativu ezo muzeeyi Muzammiru kaakati nga ekifaananyi kino kyemulaba ku posta ekyannaku zino kyali kinnavaayo kakati nga webagamba nti webagamba nti eri bajja kuyimba nga bakubambulirawo ebyo bye batimbye awo ebirongo nga babikuwa nga wano okuutizaawo ng'oteekako lwalenga emiwuula kati ebipande 5 bimala okuyingiza abantu nga balina n'ebyabwe batambula nabo kati webakwongerezawo webakuwa ebipande 15 enkyango ogamba mbaleese nti baani ndeese ba Buladde nedda ssebo nze ndi omugongo ndi ebifi 2 ku nkoko sizannya n'enkoko nkulu yange amma kaakati kati nga tutimbula ebipande ebyo nga tubitwalayo bwe ntimba abantu nga bagamba Abudu oleese endongo endala konze ngireese bano baani nti ba Buladde Buladde babaani nti Kiweewa eyayimbye abatesi ballo kati ebiseera ebyo nze muzeeyi musanga nga yakulembera gurupu ye w'amaanyi ayina abatesi ballo ng'olwe luyimba olukubye abatesi balonze bannemye okutenda okitegeera kati muyingize ewaffe kakati nali mujagujagu nga ffe bwe tugenda Masaka eyo gye Nabugabo muzeeyi atutwala n'ateeka wali leediyo ye bagiyitanga Sankaayi leediyo ne tuzina zaalinga zirina obutaala we ziti mu nzindaalo kakati ffe obwana obukuba ki omuziki tuzinira ku Sankaayi eyo kakati Kiweewa batandika Jjalibu bwe batandika ebyedda byasookanga na Jjalibu kakati nnyingirawo nze mu kyalo nga nze nsinga okuzina ku mbaga nze nkuba ebifaananyi ate nzina nnyo ku mbaga kakati bagamba owajjali bw'azina nga byazinye nze ndaba tebikola ki ne bagamba oyo talina na byazina mwalinga mwaka asajja nga kalema bwe kati nga kewalulira mu bibbo bwe kati simaya bakayita nga kyaluzi nga katambulya nga kali mu kibbo konze abaana nga baŋŋamba lagadu nali neeyita lasita lagadu kyava dda nga linnya lya disco nzina ku mbaga ne bagamba omanyi twazinanga amazina g'empaka mu disco naye nga sente twewandiisa nti siringi oba 10 oba 2 kakati abo abeewandiisizza olya sente zaabwe gwe namba emu zonna oba olidde 10 zonna n'oziri oba obucupa bwa soda kakati munnange nga nkola gwerasita genda abo bamanyeewo bobasinga nze nti nga mbaga nvaayo ne sente kati munnange nga nnyingira nga nsooka nzina nga nkuba eyite wano nga neeyuza kabantu yoyo waffe oyo mutabani wa gyali kakati awo Kiweewa wanjagalira yali mu audience nga ndaba kati nze nabaleese ate andabyemu ekitone naŋŋamba gwe ng'ozina konze muzeeyi ate mbyagala bino naye nali nabisaba taata naŋŋamba nti ngenda kutwalako mba Wumalu oba bamuyitanga Wumalu Katumba bayimbanga eyo ne basaala birungi kati bagenda bajjako mu kyalo eyo nga naye tuli buto kati Wumalu n'agamba akaana kakyali kato kagira kasoma kati nenjija nga nyongera okusoma ngamba nti kansome wakiri ntuukeko mu kyomusanvu nsabe endongo kati mba ntuuka mu P6 awo
endongo negamba nedda nyino gendo kwake endongo ne kusinza amanyi nembukira endongo ne bambuuza wano nga tufunyeewo abantu wewalala konzi tweyongereye waliyo ekigangazi olwo mbajjayo paka kigangazi paka Bulenge nze ngenda mbatambuza buli ki kubanga omuluka gweyo yonna mmanyiyo ninga omwana yazaalibwa era bw'otuuka nzina eyo yonna ku mbaga bagamba oyo mwana waffe kati bwe ntuuka ekigangazi bagamba Abdulmanasi azaalibwa wano ate bwe ntuuka eri ebyegambibwa ebirongo ng'oyisiza kigangazi bayitayo eyo yonna bagamba waffe ate bwe ntuuka ebikomansimbi era bagamba ki wammwe ne Bulenge kugamba nze nali mwana atambula buli wamu kyamuliibwa yonna nakulirayo ate buli disitulikiti nga wenji zoogedde kitange yayinako amaka be basajja be bayitanga bamayumba 10 ebyo biva wa taata ebya faamu era ye bwetwa eŋŋombo kweva taata bwe yatuulanga nga ffenna abakazi ow'ekyamuliibwa ow'emiwuula ow'ekabaale ow'essala ow'ekisala kikabale kibisi owaawa kuba nkugambye buli wamu tulinawo ekibanja ate nga buli kibanja wakigula ateekawo omukazi omu 2 mu nju nga baabangamu 2 oluusi okitegeera kati we tutuuka ku yidi ffe yidi tiyagigabanga nti batwalye maama gundi yagulanga nte oba endigezi natta endiga 2 n'embuzi ng'emu kuba byonna byonna ebisolo byaliwo ewaka kati bonna abakazi abayita mujje n'abaana bammwe maka gano amakulu ag'essala kati nga bwe tutuuka ffenna ne tukuŋŋana twakolanga olujjuliro olunene eŋŋombo kweva agamba faamu yange ndowooza mugiraba okitegeera faamu gyeva omukazi omulungi twamugulidde Nange ng'ennenkana awo ne bakazi banne bakimanye nti Rolex gy'oleese ng'ennenkana obuwanvu jakulya ku capati kati munnange endongo bwetyo bwejja bwentyonze bwenjija mu ndongo kiweewa atuleka mu kyalo ajja okugula jita alwandekedde ate abayimbi beyazze nabo okuva e Kampala kakati nze abadde abongerayo ate nange bwenzina ku stage bwe banfuwayo akasente bwenzina amazina kakati omuzimu gunkwata ngamba siddaka nze ngenda mu ndongo nzirako emabega ngamba taata njagala ndongo nga ngamba naye endongo gy'oyingirira omanyi ffe twabikubanga ne byabasudde bano b'owulira nti nga ffe tulengejja naye naffe twabivaamu ne tudda mu by'obusuubuzi nti abiŋŋamba naŋŋamba naye endongo yabagumiikiriza towooza nti buno obufaananyi obubadde okuba wano n'ofunayo 1000 nti eri ogera kola ki kubanga nakubanga ebifaananyi byange naye nfuna emitwalo 3.5 anti byalinga bya 10,000 nga firimu yalinga firimu simbi kati mwezi mugula kaadi nga bw'oteekamu firimu ebaamu ebifaananyi 3 mu 5 buli kifaananyi kya 10,000 ofunamu emitwalo 3 mu emeka n'ekitundu n'oyozesaako singi 7 okozesa n'ogulayo firimu ya 6 olaba obalansinga naŋŋamba nti biri obadde okuba embaga omanyi nakubanga embaga n'enkuba n'empewo bammanjako embaga namba ekigangazi kati abakubi b'ebifaananyi ebyedda ebya firimu ng'embaga wa firimu 5 ezeegulidde kati nga abantu abatuuze ogenze kuba mbaga ate nabo baagala babakube buno obuwala nange nkubaamu bakolanga bati poozi ku bitooke neweebakamu n'obapima kakati mu kkuba ng'olina okkuba firimu weziggwamu n'ezaabaliza okubiramu kakati tutuuka embaga oli yaguze firimu ze 5 so 2 nazikubyemu bantu bebbali ndeeta ebifaananyi nga tubiwera nambuuza ebirala biruwa konze nzirayo kubinona sadda
ye nga basasudde dda sente zaabwe baba bazisasudde dda ab'embaga ne ŋŋamba kati neyongerayo lukaya nga ŋŋenda nkubira eyo kakati munnaayo bwekuva mu kyalo endongo eno wengisangira abadde muwaata already nga babasudde bafudde esitoola ewenkujjira ng'abasajja abo bayimba music waabwe oyo bonna bamamuli katumba g'owulidde nsanga wano bamamuli katumba bakubye zireeririre ate nga katumba ayogerwako olwo nga sita nze bansuula ku Nairo Theatre njija ntya nze nalinnya kimotoka ky'amatooke okuva mu kyalo gye bayita e Kabundi twabatwaliriza Kiweewa n'atuleka e Kabundi n'ajja agula ejjita mu kugula ejjita kuba twali tupangisa mpangise tutuuka okugenda okuwulira ennaku 3 nga Kiweewa bamulanga ku bazira jjita singers babazira jjita singers ulidde mukama wange agenza agula ejjita gye tubadde tupangisa eya gurupu tuwone okupangisa tumuwadde n'emitwalo gyaffe 10 yatugambye nti banaye kangende ngula ejjita ekatwe weziri tusobola zifuna ku 15 kakati ffe tulinda jjita tusuzeewo ennaku ezi ku kyalo tetulina jjita naye we twasula omusajja oyo bamwyitaka Katongole ng'alina disco kakati nze kali akange okategedde nvaako ne ŋŋenda ku disco ze nenzinirako mu mbaga nenfunayo akasente nenkomawo nensanga bannange nga baalimye olusuku abayimbi okufuna ez'okulya babawa mulime olusuku tubawe emmere kakati nze nkomawo nga nyina enkumi zange oluusi 2 ndaba ekimotoka ky'amatooke mbagamba naye mpulidde rediyo UBC Uganda era ng'ate Kiweewa mbubazira jjita singaze ekyo ate kiki ko bano be yaleese okuva e Kampala naga bazira jjita tuwulirize ko nze mwe mutege nnyo amawulire mujjabbiwa tugera okulya akalango balolera abatesi balle bazira jjita singaze kulembeddwa mugira di Kiweewa naye nabitaka ne mbagamba abasudde eddembe tugenda kulima nze nzirayo waffe omuka nawe nobeefuulira jangu wanene ne mbagamba nze nzirayo wa omuka bunje ekibiina kankisuule ekyoto kyekyo kati kituula nzireeka ko bo ne baŋŋamba naye ate kati gwe otusudde gw'omanye eno kwaze mbaga kati tukole tutya ndaba ekimotoka ky'amatooke kikola ki kitambula ekijja okutikka mu lusuku lw'oyo omusajja bamwyita Katongole kati mpulira tuba tutuddawo mu lujja batema amatooke batikka ko mpulira boogera ku bintu twala eri gwogira biri bimala by'omu Kisenyi wali ku Nairo Theatre nawulira ku Kiweewa ng'agamba ku kigambo Nairo Theatre mwe mumanyiwo ku Nairo Theatre bano nga mpulidde bagamba gye balaga mbu we tutatuuka wali mu Kisenyi mbu nga ŋŋenda ku bimalaaya bya wali mu Kisenyi ku Nairo Theatre ko bano abaana nga mbabuuza Nairo Theatre mugimanyi ko bo nga bagamba wewe ku Nairo we tuva nti kuzi bano gye balaga waaki tebatutwalayo kati nze mbuukira ekimotoka ky'amatooke njije e Kampala nabano ono musajja amugamba bambi tutwaleko e Kampala mukama waffe twamuwulidde bamulanga mu baki mu bazira jjita nga tugenda nga tutuuka twabatikkirako amatooke paka kutuuka Kampala bwe twatuuka e Kampala nga batuteeka mu Kisenyi bwe batuteeka mu Kisenyi ab'amatooke batikkula nga naffe tuvaamu ndaba bano abaana batambula bagenda konze nange ŋŋenda nammwe nze njingidde e Kampala kyennyingira sikimanyi simanyi we ŋŋenda kusula naye neesibye ku bano be baleeta kuba nange mbabeezezaawo konze ŋŋina tageti emu nti kengwa ku Muzeeyi Kiweewa agenda kunnyonyola mukwata bukwasi ku kitogi mugambe wansuulya abantu nange nzize njija ne kamera yange yasika nkayina ka kamera nina okutuuka mu wino nakato kyakayina nakatundira mu safaari obwavu bunzita kati munnange ntuukawo ku Nairo mba mpita ayitaawo ekimu gwe kaana gwe jangu ekiwala ne kinsika ekiro konze nga njija ku lubalaza ŋŋamba wangi naŋŋamba bwe totuuse okulya ggwe
okulya nga ndaba ebyekyana kati nze byaŋŋamba okulya sibitegeera nze nali simanyi nti abakazi eno be basikaaki abasajja ndaba bano abavubuka be nazze nabo bayingira obuyumba konze bannange eno gye tugenda okusula nga baŋŋamba gwe gwa lasita beera awo nyimirira ku lubalaza naye nga muli muwala ajja ŋŋamba gwe ng'oyimiridde wano tolya ye kano akaana kato nga nsirika nga bwe bampima nno bankwata nako olina ggwe gwenyuma tukalye tolina ssente byankolembaga siina wadde 10 nze nga sitegeera nti byakutunda munnayo bavaayo bano bembadde nnina nga banga tugende mbagamba mubadde ate eyo mukolayo ki tojja bitegeerera eno Kampala nze nga ŋŋendo tulaba ku Nayiro Theatre mbagamba kati enju gye tugenda okusulamu eruwa kiro ssaawa 4 mbabuuza enju gye tugenda okusulamu eruwa nga baŋŋamba yeeyo manyi nti tumulimu oba emifaliso nsanga mulimu foomu empanvu zino ndaba abaana buli omu babagulidde bayingidde ndaba buli omu akwata akafaliso ke edda abadongo batambulanga na mifaliso tewabanga loogi tambula n'akafaliso ko akafaliso kaabwe bakanjuluza balaba bapanga emmeeza ne bayagwa nno ddaawo funa foomu gy'oweebakako neŋŋamba nze mbonyeebonye obadde weebakabulungi akagambo ka taata nti byogendamu si biki si byangu olina okugumiikiriza nenga eno ye Kampala gye nzize kusula ku foomu nasula mu ku foomu ennaku ezi naye ng'ekinsuzaawo nteega kiweewa kati mbandi awo nga ndaba omuyimbi gwe mbadde njagala gwe sirabangako Paulo Kafeero banaye Kafeero kaali simaati nga kakubye ekikalu kalina obugalo Kafeero yalina engalo nnungi nga njeru ekibatu kyeru kuganga omuntu atalima ensooka neetegereza Kafeero okumala essaawa nga ndi bwe nti tomuvaako nga simuvaako naye engeri Nayiro Theatre yabeerangamu obwana awo obuyaaye ebiki naye nze nembeera mugonvu nga ndi awo ati bwe bagambanga ngenda okulya Kafeero agamba banange enjala ennuma bano abaana batambuza emmere konze maama taata kankuleetere gweoli wa wano konze nsula mu Nayiro Theatre wano genda ondeetere ku mmere nadduka emisinde okuleeta ab'emmere magambo omukulu ayagala emmere mba ndi awo nga Abetekisi bazze ne Mamuli Katumba gwe nalaba ewaffe Katumba nali namusaba ku ndongo biri byeggamba nti nasabanga buli muyimbi agendayo kati Katumba mugamba ate ye namusanga kamwoki oluvannyuma ndabyeko ku Nayiro nga navudde mu kyalo nzize ko ye naŋŋamba kati gwe wazze kola kyeno era lyosi ozimba ebikaali byaffe gye tubadde tuyimba Mamuli Katumba koze nazze kuyimba naŋŋamba nemuga neno mmanyi okuzina naŋŋamba byala bizinira ennyoko manya be baali bakafulu b'okuzina Kafeero nga banya Mamuli Katumba nga alina bwazina n'ateeka okugulu mu bbanga bw'ati n'azina step paka wali kati nze bino byezina ebyaffe ebyekyalo okufuumuuka ng'alaba ndowooza tibitege kano bizinira ennyoko munnange nga tukola ki nga bamamulinda balabaawo Abetekisi bazze mu mmotoka yali dabo kabini olowooza eziriko Abetekisi agirina naye nga Abetekisi bamanyi nti gwe bayita Abetekisi mpuli oyo Omunyarwanda wa nampuli abaga Omunyarwanda w'Omunyendo gye bamukazanga Omunyarwanda w'Omunyendo promoter azze n'emmere ye gyagula simanya ekatwe bagula enjigi awo bajjamu empombo wabangawo omusajja omulala bamuyitanga mwerabidde nga yalinga manager wa Abetekisi wabangawo promoter Emma kyekibinja ekyo naye nga Mamuli Katumba waabwe gwe bayina ye sita gwe batembeeya ye muyimbi owakabi ayina ebyendola olwakubya oluyimba baggula emizindano ebisooka gyokubaawo naye nga mbeegomba kati baggula bali emmere manya noonya nampa emmere sikola ki tomulaba kati Kafeero yali yaalya wali balanse yasigako ekisingi oba 10 naŋŋamba bireka ebyo mwana naawe weeyagale ne ŋŋamba akatogo kawedde
kati bano ngendo okulaba bali emmere eyo emmere yaabwe yaolinga yakusimu si yaawo emmere genda okay awudu bulasi sokwa muntu amudde bifo yabula waliwo ekiyidde kakkana binate omukyala yakutte sente zize awudu tutuuse ku Abitex tuli ku Abitex awo mamuli Katumba be bali ndesa abayimbi baani bakiweewa olwo nange nfuuse owakiweewa kuba kati kiweewa omulabako otya mulaba ntya nze ndi awo gumiika buli muyimbi gwemadde mpulira ku lediyo nti ono gundi ng'omwetegereza basala birungi bonna nabayiraawo we saalabawo yalina olugezigezi lungi Sebatta nze nalwawo okulaba Sebatta ku Nayiro saamulabawo naye Kafeero namulabawo nembeera awo mba ndi awo nga kiweewa tazze obaze nakumeka olwo mazeewo ewiiki olwo babalanga mbawulira bali Bugerere ayunga Bugerere nemulengera ng'ajja nenziruka naŋŋamba Abudu wazze dda abantu wabalese wakonze mbaleese era ng'erinnya lyo wabaleeta nga naffe watutwala nti ne mugaana naye tondeka wano taata tugende gy'oli ate munnange we nagira ne ŋŋenda natuuka eno n'abinnyonnyolamu naye wendi waliwo omugagga awo yatuteekamu awo ssente bwe tuli tukolako nze tugende eyo tondeka wano naŋŋamba nedda kati obadde oli konze nsula muno mu Nayiro oye naŋŋamba ogera kugira obeerawo ennaku ezi nsooke ŋŋenda eri nkusabira ekifo manye eri siinaayo maanyi nga eri gye mbadde eri ngenda kukusabira ekifo naye nga sinnakusabira sooka ojje kati agenda ku munda mu ofiisi ey'akasajja ayogeramu naye nze bye saamanya kati bw'ayogera naye kasajja nga manya nga akomawo aŋŋamba sooka ojje waliwo kyenjiyiza konze kiweewa ndowooza we yayogeramu ne kasajja n'amugaa agenda omutwalira ennaalu nalukwata tulitambula tuddayo mu wino omutima ne gunkuba ne ŋŋamba tanziza ku mmotoka z'amatooke anti kanazizaayo aŋŋamba sooka ojje tugende aŋŋamba ono twayita wano tanziza mu matooke tuyita ngenda okulaba ng'alaba omukyala awo amugamba mami nze nti bannange nabawulidde nga banyumyamu emboozi yaabwe ey'endongo otukyaye nti tubadde eyo kati nno nkuleetedde omwana ono omuzaale wanange namugye mu kyalo eyo agamba omukyala nalukwata konze ko ye akola ki akuba jita konze manye eŋŋoma gomonyini weyanjula naye ng'eŋŋoma manye ebisepiki nga manyi jaaze naye nga jaaze simanyi nti bagenda kumpa jaaze enzungu manyi biri bye mbadde nkuba ebyabuladde ebisepiki naŋŋamba omanye ejaazi nti ffe eno tuyimbira ku tulaaka kati gye muyita siddi oba gye wano gye bayita ndowooza byebyo kati edda siddi nga tennajja baalikodinga nga ne bajjayo ebidongo biri mu studio ne balibiteeka ka teepu kati teepu ne bateekawo deeki omuyimbi n'abanyiga ebidongo biri n'ayimbirako nga siddi tennajja baakwatanga ebivuga naye nga babikutte ng'ebivuga tibivuga nakati wano waliwo abayimbi ababikola abamu n'olya sawundi ng'akyuse nga mulala nnyo kwono gwako nga mulala nnyo naye ng'olaba abali ku stage beekyanga bakuba n'ow'eŋŋoma ng'eyitamu naye aba awerekera buwerekezi mu nnaku zino kati bakwata kiri sawundi eri gye wakola mu studio n'ateekayo bo bano ne babeerako kakati nabiri we byali konze traka ne mubuuza muzeeyi kiwa traka kyeki nanga awo ojja biraba nze gwagamba traka siinayo wadde akayimba ne mugamba kale kansooke nnyingire naŋŋamba kati
oliridda wantu konze ku Nairo awo waffe nja kuba nkola ki kakati munnange nga bakama bange badde banneetaaga abaawo nnyina ssebo communication ndi eno mu kibira oyagala bankubireyo amasasi nga siroopa kati obagambe tuli safe kabalina gwe bayita mulala kati mala kumanya nti Kigunde we yandeese abange mwangu weno mu kibira ne zijja wano noziraba kakati munnange kati ndi safe kati munnange Kiweewa amala okunkonectinga ekyo Naalu ansaga ku Nairo nga nsula ku kafoomu awo naŋŋamba yego Kiweewa gwe yampadde tofaayo enkya tugenda kukola practice wano ogenda kuba otukoleramu kakati obwongo bwesera manye ebintu by'omwana omuto aba akwata mangu nengo oli myaka emikaawo 14 ali nyina akanu 14 wali olya ndya 14 wali olya nali ndya naye ate muto wange naligera ku 10 neibawo anti nali ndya naye ng'olya buto bunno naligera ku 6 oyina abaana bano kakati munnange senga toyina enseno Alambo jaka salamu bannange ebyokusaaga ate ate papa kyatonnyonnyola ebulete by'otakwatagana wanne kino okanyina mulamu baba nga sinakutazaamu senga okulya kwe kuzaala senga mukulu wange ayinako ate kikatiriza kati ye amanya ati atali mukazi omanyi oti kati nze mukulu wange kakati munnange Kiweewa amala okunkonectinga enkeera bandi awo nga bateeseeko tulaaka gyekunyumiriza kati bayita omuyimbi omupya ekiro nasula njiya oluyimba baluyitanga mugwirana mu byokulya Kiweewa yali anjiyiriza akayimba eri kati akatandika muganda njagala kuva mu byokuzina wano nyimbe kati ampadde akayimba akayitanga abakuzi b'ebinnyo ambuza oyagala njiye kuki kati ewaffe wabangayo nga ekigambo bagamba akawala kali kankudde kati nga nyina ekyo ku mutima omwana omuto kyasookerwako okuba nakyo mu bugundi kyasookerwako okulowooza okuloopa akawala kankuula ffene zange ebiki kabalagala nga yenna tekalina kyekampa ate kaŋŋamba nenkawerekera wemala okukatuusa nange nenkagamba mperekera obitegeera ebyedda kakati namugamba waliwo omuwala eyankuula ankuula ebinnyo n'agamba kati abakuuzi nga njiya akayimba akampa abakuuzi b'ebinnyo ali kagamba nga kalege nze natandikira mulege nereero ntuuse okunyumya ate nyina kamala lutoto nnyo omuziki nga guno gubakyamula nange nenyimba wamma sitera kusaagana nnyo bwetyo otegeera naye obusungu obundeese abawala mutukula ebinnyo nabatidde kati kwe natandikira kakati nga bwensirikamu awo mulina okukubamu ebidongo kati nzina mu practice awo mbidongo bakubeera ebidongo bwe bamala okugira nzinamu awo nsooka nenzina omuziki guli ogwaffe ogw'omukyalo gwenvudde nagwo eri nenjulika kati ba Kizito Zaavuga ekibiina kye bandeeseemu kirimu style Kizito Zaavuga ne bannalukwata ayina Katonda bazadde simanya biki muyambe biki oye mulimu gwe bayitanga Boogere yali ne Saala Boogere iyo gwe bayimbako Boogere jangu nkutumeko simanyi nze nsangamu omusajja yali alina omutwe munene nga gulinga ogwoyo naye nga naye nga Boogere ayiiya kati mwalimu omuvubuka omulala bamuyitanga Fred Nkambwe kati muwulya wa pasita ng'alina kulukuluba era yazinanga gwe ebyo byonna kati abikoppa ku nze bonna bonna nsanga sitayiro ezo bonna bonna ŋŋamba naye nensoka mbakuba omuziki mukama wange
oli kasajja gwe basoose okwogerako Nayazze nze nga simanyi nti ye bosi w'ekibiina ki Kineera. kati kasajja oyo bannange mujja kunnyamba mumperekereko olunaku olumu tugule seddume y'embuzi tugimuwe Ate nno gyali ebuwambo. akyaliyo bannange omusajja kati yalinga emikono gye ng'agikwata mabega bw'ati kati alaba nyimba bwe nayimba ne nefunula ne nkuba sama n'agamba bali ne baseka bonna kati Kizito Zavuga akunuukiriza ekigambo akiweereza boogere be balimu basita boogere tufunya ddiikuula namba 2 Boogere ddiikuula namba 1 kati bafunye gwe namba 2 tufunye ddiikuula namba 2 kati ddiikuula simumanyi naye nensooka nensirika ne nga osanga ddiikuula ye waakabi kuno bampanye so banjereze mbunzina ng'ate bwe nnyimba kati kasajja yali ali mu kasonda bw'ati alengera practice bw'etambula n'asiriikirya we yasiriikiramu n'enninda lizaatise eziddako oba banampa ekifo oba bangobatidde ewammwe kyokoze ki naye ng'abali omwo abawalawala abakazi be nasangamu baseka muzeeyi n'agamba kasajja ndesaanizi naalu naye ayogera mpola oyo muwa omutto gw'omu maaso kati omutto gw'omu maaso sikitegedde kyategeezeza bali bonna ne basiriikirira ngenda okulya nga bawuunawuuna ko nalukwata n'agamba nakuba engalo banaye muwa obugalo omwana abakuba bosi agambye bakuba omutto gw'omu maaso ampa omutto gw'omu maaso kati mu baaso kuwa omutto gw'omu maaso oba wakabi olusobo ategeeza nti mu baasi si bulamu ntuule mu mutto gwa maaso oyo ye muyimbi bw'alina okuba konze kati nze nayimba eno stage yonna nenjefuga nenyimbira wano nemmalira eri nenjikubye nga wonna nzina bo bali bamanyira kuyimba buyimbi wano abajja katonda kano nga walukagga style ye osegeera kati abantu abakoppa nja kugamba abantu abakoppa abantu abasinga bagendera mu bye bakoppa gwe yakoppa bwafaanana naye enkoko eringa eyidde nange bampe sowaani tuli ku kiwano mumanyiza abakoppa kati abantu abakoppa kafeero yalinga azina nga towa ddoboozi naye ng'azinira oluusi wano wamu bwati kati bw'osanga abamu abaali bakoppya abantu kati nze ate saakoppa kiweewa naye yali mulalu wano mu kwekyanga n'okuleekaana ennyo byayimba bya ekintu kye speed kati nze ate speed esaagikoppa nze ndeeta ekirungo ekyange ekya disco nkiteeka mu ndongo kadongo kamu nzina nga bwe nnyimba bwe mmala bwe nzina kati kasajja ampadde ekifo okitegeera bwe nzina bwe mmala bwe nnyimba bwe mmala bwe nzina okitegedde mwana ebigambo muleke bikyusa mu Luganda ngambye bwe nnyimba bwe mmala bwe nzina ku stage kaakati munnange ng'ate kibasanyula nasanga mu music ekyo ekintu nga bwe nkunyonyodde nti buli muyimbi yakoppa nti Walukagga Mamuli Katumba bakoppa Kasifeero era bazinanga mazina gaki ga Kafeero yakoppa Sebatta era obalaba ba Mulindwa Vumbi nabo bagendera mu style ya Mulindwa Vumbi ya masuuti okitegeera ne kakati abaana abakoppa Walukagga era bagendera mu style ya Walukagga ya masuuti kuyimirira wamu banjuba okitegeera kati nze ekirungo ekyange najja na disco olwokuba nti disco gye nazinanga eri ogitadde mu kadongo kamu kati mwe njitega mu kadongo kamu ate nga nze kyanyumira mukama wange ampadde ekifo ne ntandika okuyimba ne ntandika okuyiyawa buyimba njizo mba ndi awo nga kasajja ngamba manya nalukwata ze mu safari gye twalaze agamba Abudu yambala tugenda ffenna e Kampala nengamba maama bwanakoze musango ki ate kati banzizaayo banno bo balekayo eri mbaleseeyo ne mugamba mami ate nakoze eki naga muzeeyi akwagala e Kampala ngamba kirabika bandoopye
oba nakoze eki nenkwata akabaaga kange nenzirayo mba nti twatuuka ku Nairo Kasajja n'agamba genda mu Sekabba waliwo omusajja bamuyitanga Sekabba ye producer Sekabba jangu genda mu studio yimbe buli kyoyina nze lwensooka okulinnya ku lutambi kati nyingira mu studio nyimba buli kiwewa bwe yampa olwo omuyimbi omutaaba ayina ennyimba omanyi nti obudde obwo nali mpezeza ennyimba 2 zoyiyiza nga naziyiza dda maze okufuna ekifo kati nyina kuyiiya kiro na misana nga ne wenkulaba gwe ng'ofuka ngamba ekisajja ekyafuse ku kkubo lwakiri kuyiiyaayo oluyimba omusajja yakwata omwana ku kyalo ne bamukuba bamuyitanga simanyaani era namuyiiya kwolwo nenduyimba abantu be banfuuwa nenduyiiya nga balugamba abasajja mugwirana mu bintu by'okulya abakazi bakyagiridde si abakazi be balina otujjulira kakati munnange kakati nedda nakuwadde n'omukono gumu naye muwala wange bw'anaalaba omusajja yeesenera agera kutya mugwirana mu byokulya anti kugamba obuyimba bwa dda bwe yasookerako kati anti wakiruze kubanga lugamba abasajja mugwirana mu byokulya kati abaana ne bagamba ku kye balabye n'olya enkoko nga tetunnaba kugira nga nabo we bali tebanatuga kati wenjiyiye ennyimba nayimba ennyimba ezo zonna ne balondamu ennyimba 6 alubamu gye nasookako baagiyitanga muyiga okunaaba lwaki nayiiya mugabe buli nze kye nalabangako nakiyimbanga nakwana akawala mu bidongo mu studio nayimba ennyimba nga 2 ne baŋŋamba oyinamu ennyimba 6 ebirala nga Kasajja ayogera mpola mpola naye ayogera mpola n'agamba wafunyemu ennyimba 6 ebisigadde tibiriiyo kati mu 6 nkozeyo ne bukulabo waliwo omuwala era naye muwaddeyo obuyimba mu guruupu nalwo lugendeddeko kati bakizito bano bampalanye bagamba ono kiki ekyamututte e Kampala baali bategedde ensonga entutte kuba babimanyi kati munnange oluyimba olwo mba ennaku ziri 2 zalinga 2 ze namalayo mba nakakomawo bwe nti nga mmaze ennaku 3 eno mu ndongo teepu nagireseyo ennaku meka 2 nga mmaze okugikola naye nga nze sibagambye kibadde kintutte mba ndi awo ng'omuwala jjankoonako nali neebase mu kayumba eyo mu ndongo sooka ojja owulire oluyimba luli ku leediyo nye mbagamba twala eri naawe oluyimba lwange waluludde saagala kubalaga nti nagenze ku likodinga kati bawulya muyiga okunaaba ate ke kayimba kennyimba ku stage nakali akabakozi b'ebinnyo mulindo muwonga alukubye ku sitaba lukubye mpulira buli wenkyusa leediyo banange omwana ngaakana kayimbye bulungi oba keekaani tebannantege yiize natembeerako teepu yange nga ngitembeya nze kenyini nze nzitembeya naye nga bagamba omwana ono najja kuyimba bulungi ono naye tebamanyi nzazitembeya nga nkutte ne leediyo kati munnange omuwala naŋŋamba oluyimba luno lwenyini lwoyimba naye nduwuliriza nga lwange nasanyuka neŋŋamba maama nyimba ku leediyo z'ensi kati nkomewo ŋŋamba maama nalukwata akomyewo aŋŋamba mugamba maama tugende ffenna e Kampala none ku teepu yange nga njijja ku Nairo mba ndi mu takisi nga mpulira mulindwa Mongo agamba oluyimba olwo lwa mwana akyali muto nnyo yavudde mu kyalo eyo omwana yazze n'ebigambo tetubitegeera ne maama bikuba bannakazadde b'eggwanga muyiga okunaaba abakazi oba yafunyaani omukyafu so nze buli obuwala natuuka nga ndaba abantu nali smart ndaba buwala bunkwana bukyafu otegeera ne mbuyiyamu oluyimba muyiga okunaaba kati nenjija ne mugamba muzeeyi Kasajja naye nga mpulidde balwogerako bubi ku leediyo olwo ntuuse wali owa mukama wange yafulumizza teepu naye nga mpulira buli muntu agamba mpayo awo teepu 10 olwo Kasajja nga netuulaawo nentuulaawo netunyumyamu bye twanyumya ne mugamba naye mpulidde balwogerako bubi ku leediyo oluyimba lwange koye ani alwogedde
omusajja simala muyita Mulindo Muwonge agambye mbu navumye bannakazadde n'aŋŋamba owulidde boogera ku nze ne mugaa kati gwe boogeddeko gwe w'amaanyi yongera oyiye ebyo ne ng'anyongere njiye ebyo nti ngenda ne mbakuba ebbeere obuli bunyuma oli mu bbeere nkamanya wakalaba okamanyiwa obulamu bunyuma oli n'ekyana buli bunyuma oli mu bbeere ne bwoba mupeo gwe togiwulira kati lwaki nakuba ebbeere nga lijja mu kikeesa ne ngamba muzeeyi yaŋŋambye ennyimba ebyo eby'abakazi otegeera kati nduleeta nsanga gundi muganjagala osokote ekikeesa kinyuma oli bwereere kyetubaazinanga ndeese disco kyekiri kyetagala naleeta disco mu kadonkamu kati obuliri bunyuma oli mu bbeere ne bwoba mupeo gwe togiwulira abafumbo mwe mudigidde muli muti olonjozaayoza abafumbo muno mbawaane kubanga luli nagambye mwige okunaaba ne balwogerako ne nga kati kambagireegire mbakomyewo tutambulire awo kati nduleeta olutambi mbaako bano ba Abetex waliwo omusajja Katongole abo bachairman Katongole mbawaako awo buteepu babumpadde nga bateekamu awo bawulire kati omuvubuka avubuka oba oyina ekiroboozi kinenenenemu owuliri bunyuma nga banga gwe waluyimbye ng'eddoboozi lya muntu mukulu konze yenze bipya naye biyinza okukola tomanya olwo bakatongole boogera biyinza okukola tomanya naye sitayiro mpya yali mu kino ka mucapu mu kunyumira okwo baabiwulira yali mu kano ka mucapu ak'embalala kati mu kunyumira okwo endongo ekuba sipiika baziwulira kati ntandika okugamba Abetex munampaako nnyembeke Nakivubu kati Katumba ye liida yali liida bw'aba tamusimbye tolinnya ku stage yayina engatto nga musonso ekikalu n'aŋŋamba ng'ebyo biyimbirani ebyekisiru yalwawo okunjagala oyo omusajja obaali mu meeting eruka yaawo nawanika omukono ngamba ogenda kwogera kinga mmaze ate olwo yali akuba Silver Kyagulanyi MP kulwe ng'atamulanga ki mpi etabwa ate yava kunze anti Katumba yalwawo okunjagala n'okuntegeera ate nantegeera nanjagala nnyo nakati Katumba amala okunjerega awo banyiima stage kati nze neekaka ngamba jakgenda kati engeri gye nali mukwano gwa Kiweewa Mmanyi muwulira naye bamulangayo kati nze nali ntute Baakalayini Nakivubo ate nga Baakalayini gye bapangisizza nze nali mujagujagu kyosookerako keeko kange n'enkoggo nagambe ndi ebifi bibiri enkoggo eriko entwingiri teekamu kyoteeseemu ekyo mpozi abantu abatulaba bakimanye mu kulaiva nti wano ku kyoto omuntu asobola okwegera mwene emiwogo kutegeeza abantu bonna gwali eyo ng'otambula kyeyagala okusaposalinga ku ppana eno jangu emmeeza kyolaba ekibuzeemu era fomodyeri MC eno programu mpya tebangawo programu mpya abakopa banguwe abakopa mwanguwe eno programu mpya tuliwo kubayiiyiza leero tukutte wano oguddako ojja twesanga tuli mu byabufuzi olulala tusange nga tituli naani so genda maaso gwe byokya kaakati tukobye kuki ku teepu tugenze Nakivubo waliyo ekivulu Kafeero ne oba naani mbw'ani asinga eyasooka okuleeta ekigambo ani asinga bw'obadde okimanye nti ekyo ekigambo kyali kya Kafeero ne basudde Kafeero ne Sebatta
kuba Kafeero yali nani naye nga nze njukira ekivulu baali bakiyita ani asinga ntula kakati tolya kati nze eyaleeta ekigambo ani asinga baali bamuyita Tone Sempijja ow'ekigangazi yategeka ekivulu Tone Sempijja omuntu eyategeka ekivulu ani asinga ne kijjula ewankulukuku n'atalyako ku ssente ze n'agenda okudda engulu nga wayiseewo emyezi 2 nga n'abaalya ssente ze tabamanyi ng'obwongo bwasiimuuka takyajjukira nti yali ategese ekivulu ani asinga ng'ategese kamiliyoni n'abalala bonnaawo ng'agamba abayimbi ani asinga mbuuza sitoole yajja etya Tone Sempijja yalina muganzi we nga wa traffic yamuwanga ssente omukazi oyo mujjukira bulungi kuba oli alinga muganda wange ngende mu maaso Tone Sempijja akola ekivulu ekyo bwe yagenda ndowooza omusawo yamulimba n'agenda mu kyalo twagenda ffenna mperekera akaabudo tuddeyo mu kyalo agenze naye ndowooza omusajja engeri gy'ategese ekivulu ayagala kukola ki kiboominge tuddeyo ku bazadde alimeku ku bijja yavaayo abiridde kibooko ebijja ng'abikubira n'entambula ne mugaa Tone Sempijja alabika aliko ekikyamu ensooka muviira Tone Sempijja waakomawo ng'ekivulu kyankya mu kwetala ennyo muwaasiwaasi yeetala ali ku booda booda simu yange eriwa abeere liripazo naye wamuyambako yinze namulonda ng'agudde eri mu tooya ne tipi ye eggulu nze nabagamba omusajja wuuno mulese afa bwe yajja n'aŋŋamba yiyanga w'osobola tufuna ambulance etwalaani liripazo mu ddwaliro anti nze nnyina byonna ebyokulwalako buli kimu nalinga mbirikodinga kati gwe njogerako ono Tone Sempijja omulaba eryo lyeggumba lye ndikutte yali abadde kyawo nga likutuse bino ebifaa byennyina byadda ekingemu kati wano dino litalaga buli mwezi eggumba ne baddamu ne bamenya buto ne basalawo ne bazzaayo payipu mulimu payipu munda omwo yenna ajjudde byuma ne mu magulu kati Tone Sempijja booda emukuba ng'ekivulu ba Abetex bonna bagera kuba bayambi be booda yamukuba obwongo okudda engulu nti yagudde ku accident emyezi egi okugatta amagumba ago gonna yamala emyezi emeka mukyali nange oba muli ku bifi tuwulira andyewo naye nesinga n'amazzi g'abakazi gaali gagenda genda maaso kuba oli agambye amazzi gakomyewo onoonya musuwa ku bbina mulinde ku kyoto okeera ku masana okeera ku makya okunyenyama ono ng'agamba amazzi gagenze kati owaabira bakola ku by'amazzi lwasuwegi baani obadde okyagenda mu maaso leeta capati kakati munaye Tone Sempijja ekivulu baali bakiyita ani asinga yadda engulu nga waliyo emyezi egi yamala ku kitanda nga takyajjukira nti yali akoze ekivulu ani yali ku mulyango kati kayito agimubbako Abetex be baasolooza Abetex watandikira nno yasolooza kivulu ekyo kakati ategeka ekirala ennakivubo kye mbadde njogerako iga emirimu nze sirina mulimu gwe simanyi mu ndongo gyonna ogimanyi anti nkugambye bwe nagwa wali ewakiweewa mu budde bwe namala nabo omusajja Bernard yantendeka okwayalinga ebyuma nenjiga n'okkuba eŋŋoma zize njogerako kati bagenda banoonya omukubi w'eŋŋoma banoonya baakalayini nga nze nnyina baakalayini ya piikingi eya muzeeyi Kasajja Kasajja ndisaanizi ntwala
Nyabo ero mala genda n'oyo nze nkutadde. Ntwala backline. Mbe wayalinga ebya backline bimala okugira okuyitamu bamamuli balimba. Ekinyegenyege kinkwata nnina akayimba kange kali kegambye abakazi muyiga okukola ki? Okunaaba. Tukola olukwe ne madamu ani mama Nyabitaka. Ndagire. Benta microphone ng'ogikwata. Olwo omusajja gwe bayita Sekidde. Mumanyi. Yali yankubirako. Oba kuba solo. Amanya akayimba kange. Story gye nnyimewe neba ya bulimbo jja babuuza abo bonna. Bakyaze muntu yabuli yatuwayo ku story bwete. Amuliyo yamugobanga ku stage. Oli yanjiganya. Mama Nyabitaka ata microphone. Njibuukira. Muyiga okunaaba. Endulu evuga. Evuga ani amanyi. Badongo baba bakumanya apo coming. Yewe wekyanga abantu bayinza okugamba kajja kuyimba. Senga amazima goyina ali screen agayina. Anti abantu butakkiriza. Muri katumba ya kujja ku stage. Uliriza. Nakayimba ebigambo muyiga okunaaba oba yawa matukawa. Karibu ya chitiro yako. Kuli nakivubo. Nakivubo ajjudde abayaze kulaba abantu abanayimba abatuufu. Nange mbagaye bayiga okunaaba. Naye oluyimba lwali lwakubye ku radio Uganda. Yajja ku stage direct. CBS erukubye. Uganda erukubye. Abantu balumanyi. Bwe natandika abantu bakuba akalulu. Naye balinda okulaba omwana agenda okukola ki? Okuyimba. Ati ndi wano ku stage nene abagambye ntuuse nsowaddeyo temwetawaanya saagala asituka bennyimba Bemuka break awo. sirikawo sirise Wasekidde yagambye nti buli kintu bakikubira wano nansi nankwata nanja ku microphone yankola ati nansindika nentalantuka waliwo obudaala buno obwa stage nengwa wansi eyo nakaaba nenkaaba Nyabitaka namugamba mwana oyo nno takabya amaziga ga bwerere oyo omwana ajja kuyimba agamba ajja kuyimba kuba ayagala naye tomusukuma bwotyo oyo omwana ayinza okutuuka nakukozesa ekigambo ekyo ndoza kyamufuukira okubeera nga wekyali kyali bwe kityo era bwe kyajja Katumba amukozesako. igwagala baasi eya faamu ngolo bwenyina okukozesa jagala faamu tomulaba nga yagala faamu kyenkulaga lwaki nkirese bwe nti omuntu oluusi abayimbi bano mubalaba olanga omuyimbi nga upcoming ayimba muwe chansi ye tomalaga mukasuka. So omanye embuzi papa teggwayo. Naye basobola bayo bategeeza abalabi be Olidde. Ekyoto tusobola okubanga tutambula naye kubanga ye naye nga nja kubategeeza nti tujja kufunayo olunaku lwa leero papa tukutte bukwati ne tugenda kubusaba. Maybe ndoza weekend eddako tunala kutandika kugamba tunala kutandika kuba yakolako ekibiina tunala kutandika yadde n'omulundi n'ogumu so yabimalayo so twala kubategeeza tugala kubasiibulira wano naye ng'enkoko tugiridde abakopa musobola okutandikira wano ffe tuyiyiza next Sunday bakeere mukeere nnyo tomanya tuyinza omalayo emboozi naye nga basponsor tubagalira ddala mweyongera obungi ekyokubiri bwe tuba tukuliridde bulungi akakoko babigyeko dda wabigyeko dda babigyeko dda